Oluvanyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina ki NRM okuddamu okulondesa ekifo ky'obwassentebe w'abavubuka okwetooloola eggwanga lyonna olunaku lw'eggulo, mutabani w'akulira akakiiko kano Dr. Tanga Odoi nga ye Collins Tanga ye yazzeemu okuwuuta akalulu kano obuva. Okuddibwamu kw'akalulu kano kyaddirira abavubuka okwekubira enduulu ng'okulonda okwali mu ttabamiruka bwe kwalimu ebirumiro ebiyitirivu era bwe katyo ne kasazibwamu. Kati okulonda akalulu kano mu ba NRM olunaku lw'eggulo kwabadde ku mutendera gwa district era nga kwakuliddwamu amyuka akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino Jachan Omach kwawanguddwa Collins Tanga n'obululu 2,185 okuva mu district 151. The national chairperson is Tanga Collins. The vice chairperson Western is Kato, but this ono yawangudde banne abalala munaana era Jachan Omach ategeezezza ng'akalulu kano bwe katambudde obulungi. Very peaceful. It's one of the most peaceful elections we've conducted in the recent past. So we give glory to God. Kyokka akuya akakiiko k'ebyokulonda Dr. Tanga Odoi azina gudiigudde olwa mutabani we okuwangula era yeebazizza abalonzi. My family, thank you for voting Collins Tanga. He is a die-hard member of the NRM and he qualifies to be where he is. Ono era akkiriza nti kano ke kalulu akasinze okubaako emirembe bukyatandika okutegeka okulonda mu kibiina kino. This has been the last election, but also the best election since I came in as chair of the commission. Tanga aliko be yeebazizzaako ensusso olw'okukwasizaako mutabani we mu kalulu kano. Honorable Anita Among, the Speaker of Parliament, and her deputy, all members of the Central Executive Committee, especially the vice chairpersons. Ono atutegeezezza nti kati obwanga ng'ekibiina baakuboolekeza okusunsulwa kwa ssentebe w'ekibiina kyabwe era nga yabakwatidde bendera ku kifo ky'obwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okubirwa ssabbiiti ejja. Winnie Tessa Nakayenja agafeeyo ku Spark TV.